Okuva essula ey'omukaaga. Mukama n'amugamba Musa nti kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibireka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omunyeza w'ebintu byonna. Naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ne nyweza nate endagaano yange nabo okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti nze yakuwa, nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri. Ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene. Era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda. Nammwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abaggya mu migugu egy'Abamisiri. Era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ligiwa mmwe okubeera obutaka. Nze yakuwa. Musa n'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo era ne ku lw'obuddu obukambwe. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba abaana ba Isirayiri tebampulidde. Falaawo anampulira atya nga nze atakomolebwa mimwa? Mukama n'agamba Musa ne Alooni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo gy'emitwe gy'ennyumba z'abajjajja baabwe, abaana ba Lewubeni omubereberye wa Isirayiri, Kanoni ne Palu, Kezirooni ne Kalumi. Abo bye bika bya Lewubeni. N'abaana ba Simyoni, Yamweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo bye bika bya Simyoni. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kakosi ne Merali. Emyaka egy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. Abaana ba Gerusoni Libuni ne Simeyi mu bika byabwe. N'abaana ba Kokasi Amulamu ne Izukali ne Kebbulooni ne Wuziyeri. N'emyaka egy'obulamu bwa Kokasi emyaka 133. N'abaana ba Merali Makuli ne Musi. Abo be bika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulamu n'awasa Yokebedi muganda wa kitaawe, n'amuzaalira Alooni ne Musa. N'emyaka egy'obulamu bwa Amulamu emyaka 137. N'abaana ba Izukali Koola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Wuziyeri Misiyeri ne Erizafani ne Sisiri. Alooni n'awasa Eriseba muwala wa Aminadabu muganda wa Nakayisoni, n'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali. N'abaana ba Koola Asira ne Alukana ne Abiyasafu. Ebyo bye bika by'Abakoola.
Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa mu bawala ba Putiyeru, n'amuzaalira Fenekaasi. Abo gy'emitwe gy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe 26. Abo ye Alooni ne Musa baali Mukama be yagamba nti muggyeeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri, mu ggye lyabwe. Abo be baagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali. Ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugambye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti, laba, nze sikomolebwanga mimwa, Falaawo anampulira atya?